Kale njagala okubaniriza mwenna abalaba Love Street Update. Ensonga nyingi tubeera wano mpola mpola okukutemera ku nsonga nga bwe zitambula ez'obukulembeze mpola mpola. Ate tukuleetera abantu ab'enjawulo okukuba ttooki mu biki ebitambula naddala ku nsonga ezo ez'obukulembeze nga bwe zitambuza. Lunaku olwaleero nina musajja wa Kabaka Tenywa David Kalogoyi mugoloofa alina byakkiririzaamu bye yaŋŋamba naye ndowooza ajja byeyogerera. Sooka okuze kuba Straight Media. Gwanga lino oba mulivuga mulizaawa. Nze Tenywa David Kalogoyi mugoloofa. Mbabuuzaako mwenna aba Straight Update. Mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mukyaliyo nti oba oli awo enkuyege zikyabakubira enduulu. Luli nina mukwano gwange bamuyita Dalton Yigamatovu yankyazaako gye buvuddeko awo. Ensonga ne tuzikubamu ttooki awo ne kubaako abatwambalira ne tubyesonyiwa. Ensonga yaffe tuleese olwaleero kifo kya bubaka bwa Parliament ekya District Woman Member of Parliament kossa n'ekyobwa meeya Mukono Municipality. Kati twagala kukomawo waliwo awo ne divisions awo ezirimu embiranye ennyo. Tulina sub counties ne town councils ezirinamu embiranye. Awo bino byonna tugenda okubikola nga waliwo ebibiina ebitannalondobayo nti gundi gwagenda okutukwatira kaadi ku kifo kino bwe kiti. Sebo tuyina Nakavubu Margaret wa NRM mu NUP abantu babiri bakyalwanira kaadi. Waliyo Nabukera Hanifa munnamateeka ate ne wabaayo n'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu activist bamwita Amaniyo Draville Sheira. Erinnya nno lyamuweebwa Ssekiboobo. Ate mulimu ajja independent gundi Peace. Peace kusasira akomawo. Peace yajja ku independent. Waliwo n'omukyalo omulokole. Wali awo erinnya bamuyita oba Alisi naye gyali. Nafe abalonzi tulina ebizibu. Ate bizibu ki? Kakati singa ekibiina kya NUP kikyayagala okugaba kaadi ani gw'ogisuubirako? Kati kaadi eyo obuzibu obuli ku kaadi ya NUP buli bumu. Gye weekutte ne gy'oli kiki ekikukolera? Mukamange tukole. Mukamange tukole toyomba. Tukole. Kaadi ya NUP eriko Draville Amaniyo Namugalu eriko Nabukera. Oli ye Namugalu producer towakana. Ssekiboobo ye yali muwa. Kati kaadi ya NUP badde nkugamba nti eriko ekizibu kimu. Gy'oli ne gye weekutte. Amaniyo mukwano gwange. Nabukera mukwano gwange. Ebyaddala Nabukera mukwano gwo. Ate kiki? Nedda. Producer mbuuziza Nabukera mukwano gwo ye oba nedda Kamala? Ngambye Nabukera mukwano gwa. Era yajja n'aneetondera. Mbadde sikamanyi. Yajja n'aneetondera yagamba. Honorable Nabukera Hanifa nkutumiddeko ebale kwasaganya kintu. Naye kaadi eyo obuzibu okusinziira ku information gye nafunyeeko nti Amaniyo side gy'aliko atandise ogiboola. Ali ku side ki? Side gy'aliko era oteewuunya nti side gy'aliko ebitundu 40 ku 100 be bafunye kaadi. Ebitundu 60 ku 100 abatali side gy'aliko nga be bafunye kaadi. Ali ku side ky'Amaniyo. Ali ku side ye Nakabago. Byamaze okwetemamu olwedde oli side eno di tiimu eno. Byazeemu enka. Kati tiimu ey'okubiri yeeriwa? Tiimu ey'okubiri ya oba tugambe nti banampaweerwa Newton Ground tiimu ey'okubiri kanji branding nenga buli ey'okubiri
tiimu Kabanda. Yesu kitange Robert Peter Kabanda. Kati tiimu Kabanda. Ebya Kabanda ne Nambooze. Yakwada kubiragala mu kibiina kya DP. Jukiranga Kabanda agira ku radio. Bayita tiimu radio. Mu kibiina kya DP. Kati olutalo lwabo. Luli wano kungulu bo batunuulira. Tewaliwo ki? Lutalo. Na yate bo kiyingira deep. Waliwo abagamba feno tuli Saidi Kabanda era kye kiri kye nakugambye nabadde kunyumiza ne nkugamba nti abali Saidi ya Nambooze abasinga bayinza obutafuna kaadi. Abali ku Saidi Professor Bijjawa mbijja Kavuli Mayor focal person owa Mabira stretch nkutumiddeko omukulu Robert Peter Kabanda songezo bwezo nga bwe zibadde kalogo yi azitembese kakati boddako kati amaniyo oyinza okwekanganga kadi tagifunye naye ate ndowooza nti nabukeera mumumanyi alinga mwanyina wa Pato nti mwanyina wa Pato awali kadi ekiba kyetaaga kwevulunga n'omugamba kakati wevulungule okuva ku ssaawa paka mwanyina wa Pato kyogamba bana ab'emmere wevulungule okuva ku ssaawa paka ogende ku Colini Street asobola yenga wali kadi mbadde njagala tukubira torch awo wali ogambye ani nani ayinza obutagifuna kati kankubuli kati katugende kubaka bwa parliament oba omukyala oyinza okwekanga ng'amaniyo tafunye kadi tugenze kubwa meya nk'oyo Yesu ayinza obutafuna kadi obama ono Elisa Mukasankoyo kubanga oyo bigambibwa nti mbu yalina ku vetting ne bigaana nagamba kakati nagamba bamubuuza principles za NUP nyenze nga ku vetting naliyo enembole yabagamba nabagamba nti nze era mama olombuuze yandise muzina ensonga naye nze mbadde sibino nze nkibina kikulidde nze kigwa nti teyazinyonnyola straight update genda okole ensonga emu you go subscribe like comment and share kagenda kutukolera nnyo nkadde mu Luganda genda okone mu kade okonemu mu katima ate okonemu mu kali akasongoze akagabanyamu aka share kale kakati nti oyo ayinza obutafuna ki kadi abalala ayinza obutafuna kadi kuliko 3 phase naye yegendeza ayinza obutafuna kadi 3 phase nga simutegeera esemakula Yesu Julius nti ayinza nayo obutafuna kadi anti semakula avuganya ne Saasira yeeko kakati waliwo gwe babadde bagambye nti ayinza obutafuna kadi naye ate olwaleero luno kigatto gwenfunya ngamba yajja funa eya omuku yabadde gwe babadde bangambye tajja funa yabadde speaker wa municipality naye ate nnafu kigatto gwangambye nanga oyo omuku omweru gugenda kwakuwe speaker wa municipality Nakadodola Lwemba muno nkutumiddeko we balekubiriza amanyi abakyala babiri mu district eno babiri bakutte kanso zaabwe n'amaanyi ne zibasigala mu ngalo awo saagala nnyo biyingiramu nti naye omuko omweru guyinza obutanyokera wuwe nsense busembo omuko omweru guyinza obutanyokera wuwe oyagala kuŋŋamba mbu bazanya ayina kadi ya Central Division nze nkubuulira kadi omweko omweru guyinza mbu naye obutabunyokera wuwe Professor kadi zino muzigaba kusinziira ku ground anti ngamba mwenga mmwe kye mulowooza omanyi kati bwe mba ndi ne munnamawulire mutemitemi w'ensonga omukulu akolera radio ennene mu district eno ey'Emukono oyo naye ayinza obutakola ki waliwo omukwano gwange nandyose ye bannaye emikwano gyange nga banaalaba nnyo bwe binaatuukirira oyagala kuŋŋamba nafuna agenda funa kadi mpozi nafuna aline nandyose nafuna talina Jesus Nubuwati mama wange Nubuwati ampozi abeerawa Nubuwati mama wange naye okusinziira ku information gye nnina bagamba omuko omweru pye
Yobu wataja tyono munene bwali. Yes. Yabadde mu kanso ne yebaza Kabanda ne speaker Mawanda namagamba mwebale kututembeeta. Anti yazze luvanyuma yajjukidde yebise bukedde. Yes. Ensonga Kalogo yazikutembetera twamulese wano omanyi the straight update. Etema butebite misonga nga straight ensonga nga bweri kachira kambuzi. Webale nnyo fumite mbozi. Oyo naye nawulidde nti ayinza obutakola ki omuko omweru uyinza obutaaka ayinza obutagula bako so Wantoni eyo waliyo kyasanku waliyo tebyasa waliyo banani omulawo mu Kigombya tebyasa gendo okubise ebipande bya independent bazigabye tebyasa ani agiine yawe Wantoni tebyasa naye nawulidde ekipande kya independent bw'abajja agenda akikubisenga mu kyali oyo Kalogo yazigabye ezambye entimbu kati tuyina wali wama wangambye dda nkoyo sebo mulimu musaayi muto kuba meya bamuyita golola mukwano gwange atera okuŋŋamba nti abasiraamu bwe babeeranga mu swala toyisaawo embizi bana abasajja bakambwe bajja kutta naye nga musaayi muto ye towalabaawo ng'omukulu amwambalidde kakati okimye ekimu bino oli mwana muto tuli basajja bakulu twatambulanga ne sitampu bamuyita golola ng'ofunzafunza waliwo kadi endala eriko embiranye waggulu wali ku kitebe waliwo Kalinda ne Basta oyagala kunyingiza mu ntalo za mukama wo si ntalo za mukama wange waliyo eri wangambye Semakula ayinza okukaaba Basta alina kadi Basta asobola okufuna baliba nti nze nkugambye nze information ginafunye Sempaka yagambye tadda wano ku district agenze eri mu Nakifuma kubwa meya agenze kubwa meya Nakifuma nagala town council timu fetuddako kati omanyi sina kigogombya nga producer wagambye naye meremenya ekigommeremenya ani awo gwotatuwadde totuwadde weggoma waliyo Seggayi ne Kyasa fundikira nabo tugende Seggayi ne Kyasa ayala kunzija ekigambo mukama naye Kyasa akyalina emikisa by the way bali ku side ya Nambozi ali more safe ye Kyasa akalwako mwine entunuliriza gye mukatunulirizamu nti nze ate ko ngambye waliwo kembadde simanyi nti kazeemu enkambi timu gundi kati bw'obeera timu gundi totulabyeko otulabiddeko ddala kati kankubuulire okimanyi nti waliwo gwe bawadde kaadi oba gwe bagenda owa kaadi okulumya omu mbadde ako sikamanyi waliwo omuyambi w'omukulu bagenda muwa kaadi okulumya mukama we badde sikamanyi Stuart Katende the straight update ensonga tugenda batuzikutembekerera tubadde ne Kalogoyi bye tusobodde okutembeta olwaleero bwe bityo bwe byadde Kalogoyi benna kadi bazigabidde katulowooze nti bana Katonda anabakwatirako ne muzireeta naye waliwo n'abeegesa amaaso abalinze bwati yazikubisiza dda ne bagenda okuziwa so n'olw'ensonga eyo njagala okubagaliza obudde yefu yerinze agweri jangwe sikamanyako naye njagala okubagaliza obudde obulungi bonna kola ekintu kimu subscribe like and comment nze Stuart Katende the straight update awangale nnyo omwana wa Muteesa I sign out.